bubblegum music ayitiridde ennyimba za wiiki sebbiri zeziri e Uganda zeegiriisa gwetulo tunooliro labakati akayimba betwazza ntanga okuyimba mu akali ga Kasimonyi kazadde akaweewo oluyimba lukadde lwali era gye luli naye wowuli alayini ezo nawe ng'omanyi kye bitegeeza naye tebikunyumira tobimanyi ebino wabitegedde akali ga Kasimonyi kazadde akaweewo tunyumyeko ku musajja oyo okimanyi nti nno baatugamba nti omusajja oyo yafa muwanvu naye nga yayimbanga oluyimba olwo ku siteegi ensi neyanamiri endogo ekubiddwa kuva dda naye omukitulamu akaseera kano eno endogo eno ogenda mu maaso abaana bayita ku bintu ebipya oba ludda mabega nga Uganda kaŋŋambe entertainment industry at large ekuze naye ndowooza erina okusoomoozebwa mu bintu bingi ebyenjawulo endongo ya Uganda obuzibu obulala era bwesanga tuyimba ŋŋombo oluwulira nti nno nti paka kuwulira bubi oli asiikira agamba ekigambo paka kuwulira bubi no nkijjeemu nti akasente wiiki sebbiri nti sikabuddemu nti akasente wiiki sebbiri zino oyo bye tuli mu kukola kikyabulamu ebimu tubirimu naye nga tubimanyiko obuntu butinye okuyita kuno kungulu tetufaayo nnyo ku masteringa nakumanya nakusoma nakutegeera ati waffe ennyini bwe tulimu ate kakati n'obuzibu obuli mu industry yaffe e Uganda nti omuyimbi yamanyi nti alina kukola mulimu gumu nti bw'aba ayimba buyimbi batya okukola kye olw'enduulu gye babakubira oyi n'agamba bananda batanze yabadde ku siteegi ng'ate ndi wali mu bundi ndi mu kutunda ngatto bazira nali mpulirizaako ko interview ya Bisirikirwe yali mukyala wa Kafeero n'ayogera engeri Bakafeero gye yawandiikangamu ennyimba ng'agamba nti omusajja yawandiikanga yafunanga akapapula n'awandiika olunaku mulindwa lwe luno gwe wenna ali ku mukutu ogwa Nyondo Media nkulamusizzaako mpozi naawe ali ku DX3 Media nkulamusizzaako muganda wange mbasaba mugende maaso n'okubanga ate musubscribinga nate era mubeerenga mutugoberera mumanye ebifaananyi eno UAE entakera olunaku mulindwa lwe luno era nga abakulu tubayina mu studio zaffe DX3 Media Nyondo Media era tugenda kusooka kubanga ate atubasoyasoyayo ku bibuuzo ebitonotono olw'ensonga nti abantu gye bali eyo baayideyide dda nate era baagala okumanya kipya kye kubanga twabayinako bano abakulu nga sinnasabukanye muganda wange kansooka ate mbawe akakisa okubanga ate batubuuzaako batweyanjulire bo wena bayita bamanyi naye nga kyemanyi siteriya tabamanyi gyebali nyumidwa nnyo akagambo ebyotaddemu puliyambo gyokoze abantu bayideyide dda bagulako okujjula kale nno bamma abalabi ba Nyondo Media abali ku DX3 Media fetubandiza tuli UAE United Arab Emirates bazira tone nasuna beni tubaletedde endongo y'ebinnyanja we are here nange nembala musaako abataka n'abatakanzi baseruganda abagala abako n'ab'emikwano mwenna abali ku mukutu gwaffe guno olunaku olwaleero Nyondo Media era nga na bulijjo wetuyingirawo wano tuba naffe vu era tulina n'olw'ensonga eyo mikwano gyange ensonga esinza okutuleeta wano mugimanyi bulungi nnyo yandongo ya binyanya era ensonga lwaki omukyalo ono atwaniza tubalamusizzaako bannange mugyebale mugyebale bannange mugyebale tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange ndowooza wakayitawo oba omwaka guweze omwaka tegunnawera naye nga gugenda kuwera buli muntu ali yagamba abaana baali akatini abaana bano nga bali blessed nnyo buli woyita bagamba abaana baali kati kyenyo ekibalimu bulijjo sikimanyi tulina blessed bwetuba tuli blessed tukitegeeredde wano wali eddala okubeera nga tuli blessed nnyo wow anyway nga wembagamye endowooza omwaka tegunnawera twali ate mudungu desert safari yes so twanyumirwa nnyo era buli mwana kyajja expecting nga kyakola ki kyeyafuna n'okusingawo kati basigalamu muli akantu yensonga lwaki nti omukulu Brianna Events
yasalawo n'agamba abantu baneeno kubanga abaana abamu baalemererwa okugenda mu ddungu kubanga waali walako akatemerero kaaliwo abalala baali bye batyayo nga muki nga mu ddungu. So akadde kano olw'okuba nti akafo kali kumpi nnyo tuli mu kibuga wakati safe nnyo mu kibuga wakati bwe tutuuka mu byentambula omwana alinya ka metro ava wali entabiri ng'atuusewa n'abamu bagenda kutambuzaawo bigere kubanga mu kibuga wakati Matrix African Club nsuubira nti buli omu asobola okutuukawo mu bwangu ddala mu kaseera Paul Kaaga oba ogyesoze nga disiki ekwata akati. Akati mbadde mpita ayita ebyo nga bangamba Nyondo ekimu tukola ki ekira mu kiranze ne buli mwakikola ki mwakiranga ne tukola ki ne tujja naye ebintu ebisinga obungi twabiraba kye twali tusuube twakikola ki twakifuna naye ate this time round tugenda kulaba kipya ki oba tugenda kulaba the same thing tulaba the other time kipya ki abakibagenda okusuubira this time around omanyira abantu baffe luli the mere fact nti show ya luli yali wala mpulira ndowooza nti abantu bangi baalemererwa okujja waliwo abatajja newankubadde twafuna abantu nga bangi but I know so many missed out based on the fact nti show yali walako okuva n'ekibuga. So this time around nsuubira abantu bagenda kuba bangi era mujje nga muli bangi. Show ya lunaku lwaleero ku Lwomukaaga so mutambule mujje ffe tweteeseteese of course ebyaffe n'ekibifudde okubanga bigenze wala nnyo okuva mu ggwanga gye tuwangaalire Uganda nti tubadde tugezaako buli kadde okubeera innovative tubadde bayiiya nga tulina ebintu bingi byetwongera mu ndongo yaffe n'engeri gye tugikubamu so tebasuubira kye baalaba last year tulina ebintu bingi byetugenze twongeramu ffe tulina ebintu bingi byetugenda tubawa n'engeri gye tukola byetukola to make sure nti execution eyaffe ebeera always different tugiwa a very very fresh look each and every time bwe tulabikako eri abantu baffe so mujje nga musuubira the whole vibe ebintu bingi bye tuzze nabyo so kyolina okukola wali badde wasasudde eddaddira mu 10 sente ezo ntono nnyo ku bintu bye tubaleetedde so Brianna Events tujeyanza bweyanza okuba nti ye yagenze e Kampala yalonzeeyo ffe bazira tone ne Sulima Ben mu ndongo y'ebinyayi bangi nnyo gye bali naye munnange abantu baagala byaffe kino kakigende omukulu Ben nabadde mpita ayita ku DXTV Media nensangayo ka comment omwana nabuuza n'agamba wetubeera Uganda eriyo emiti egimala era tunyenye emiti entuzatukola ki nga tunyenye emiti naye wano watali miti abaana mugenda kuba alivayizinga kukozesa ki tulabye nnyo tulabidde ddala situmalina kyakkola naye oba muli tuyizayo ku miti gya plastic kubanga eno miti gyo gyakaweerege yakekwa naye nga mu byonna gwe buli kyowulya kyosobola okubeera ng'owanika buli kyosobola okubeera ng'owanika jangu nakyo tukikwate tukiwanike mu bbanga vibe zikwatire ddala amaanyi kyonna kyowulya kyosobola naye oba olina kakyalako nga katini gwe jangu nako okakuumire mu bbanga abaami abadde tebannakalaba nga kali wansi baketegereza bulijjo akakyala kano kale nno byebyo naye nga bingi nnyo bimulaba ku social media kubanga yo social media bingi nnyo ewambye nnyo bingi nnyo bimulaba ku TV n'ebirala n'ebimuwulira ku radio ddala mu butuufu nga tukoze ebyafaayo endongo gye tukubireeyo ne mulengeraga abantu bawanisa emiti munnange bibeera bya ddala abantu babeera bagiwanikidde ddala waliwo abakyalowooza nti kyeka software abayaye batuuka eyo bagiragira ebintu abantu tebefuula bagize emiti nedda abantu emiti bagiwanikira ddala omwana agamba nti emiti mu bbanga n'olyoka olengera era ne bwe twali mu show yaffe nekyasembyeyo gundi ku makutanaawo omusajja yali atuwa ekifo n'agamba bannange emiti gyange ate nga nze wali abaana abamanyi nti no naye abaana babiwulira mu ŋŋambo ng'omusajja agambye nti nno bannange okujja mujja naye temukwata ku miti gyange tuba tuli awo nga waliwo omuyala ayingiddewo azeneddiiro jajja storage anti kakati nze mbadde njagala nkwase tenna y'emiti nze nzije nga buli muti ngutunda lwasa nkuwaayo mmeka tewali akkirizibwa kuyingira na muti nze njitunda nedda bireke era twaleeta fuso y'emiti ne tugiyiwaawo twagijja ku kyalo bakiyita jeza
yagireeta bamuyita musisi n'ateekawo emiti nga buli ayingira nga abaka omuti gwe abaana b'emmando waabwe eri mu muti guli olugiranga nendyoka nkulengerera endongo ng'olinganga azinira mu kibira bwoti n'olw'ensonga eyo byonna bye mulaba nga bya ddala kati gwe jangu tukube endongo bw'otuba nga tukuba endongo n'olengera nga emmando zirinya abantu olw'essanyu epitirivu jangu obyerabireko gwe awakananga nga bakunyumiza nti olweyo wakubidde samagwe nga tojjukirawo okimanyi nti nno waliwo omuntu ava mu ndongo ne bamugamba nti kyeweekoze wakubye endongo waliwo wasimbidde omuto mu ttaka naga nze naye nga yakikoze ng'omala muleetera akavidiyo n'omugamba olaba endongo bwetyo givangako kyemwakola guno mundi oguwedde ate mukwano gwange relationship ye teyagira bweti bamusanga ali ku muntu mulago akola ki ng'amwerabidde ng'oli amwerabidde olejagagambula nagagambuka basebe ne bannyabo mujje ku Matrix African Club ebyo n'ebirala bingi bye tulina era nga mbajukiza nti olunaku lwaleero ekiro lwaleero emiryango by saa 2 ejja kuba giguddwawo gwe wenna anoba kugula ate tiketi yo jangu mangu ogivule ku mulyango gwennyini ate obeere ng'ofuna ekifo ekirungi ky'omaite wenakola ki ogenda kusanyukiramu. So abaana ba wano tubasaba ekintu kimu bajje ng'obudde bukyali tusobole okukuba endongo ewera bajje ng'obudde bukyali tusobole okukuba endongo ewera ffe weetuli era tuli ready buli kimu tuze twetegese ensaniya zonna twazitegese tugenda bakuba disiko eri yennyini endongo y'ebinyaanya etujja endongo ereeta vibe nayo kennyini n'okuba dansi nga totegeera kigenda mu maaso so ffe weetuli kati tulinze bo itwagala Matrix African Club ejjule wabweru waliwo screens kyekirungi batulabira awo banange tukube ku ndongo enjawulo kyenyinza okubasaba kwano gyaffe kubanga bakubi b'endongo bannaffe mwebale mukola omulimu omulungi era batukubira music omulungi naye balina we bamukomya bebamukuba kaakati ffe ennyimba zennyini ze mumanyi ezo ate ze tukwata netuzoonoona netuzongeramu ebinzaali n'ennyaanya n'akafuufu n'olyoka olaba ensasagge n'olw'ensonga eyo tojja ng'olina by'osuubira by'otera okulaba bulijjo bino by'ogenda okulaba byo birala bya njawulo nga bwe tutera okugamba nti endongo yaffe tugikuba ne tugijja ku luguudo ne tugiyingiza ettale kati gwe jangu ng'osuubira kulaba ku bintu bya njawulo ffe endongo yaffe era nga bwe twabagamba nti nno tweyambisiza ddala ennyimba zemumanyi obulungi waliwo ennyimba nga mu butonde bwazo bagenda ne bazitonda nga ziyina eŋŋoma nga nnafu oba nga kale nga zituwomera mu kuwuliriza naye nga wandyagadde oduwulirizaako ng'oli eno gye tuzinira naye munnaye nga tebaaliwa mudigido mulungi kati ffe basaaba midigido ffe basaaba digido tukwata oluyimba ne tulukwambalizaamu kyobadde tosuubira n'osooka n'oyimirira namugaa kiki kino n'ogamba walayiki ekyo owanika omukono waggulu okitegeera mumanyi okujja oluyimba olwo ku ntandikwa yaalwo ne muluva emabega ebimu ku bintu ebirina okuleeta abantu ku Matrix African Club olwaleero bawulire ebintu ebyo gye tubikola nti gwe oluyimba ng'oluwulira gye luggweera ate ffe gye tulutandikira emufunangayo complain yonna okuva mu bayimbi abannannyini nnyimba kilwaki mu nnyimba ate kati mu kusooka nga tebannabitegeera nabo basooka abamu ne bakomplaininga naye kati olwaliro ati yakubira essimu muganda wange nga tongiramu baaba mukawadde maanyi ezange nga muziboola okitegeera so ku ssaawa eno endongo y'ebinyaanya is the only way to go lyekkubo ng'emazima bwe bulamu anyway tetulina abudde bungi nnyo kubanga obudde bwo buweddeyo ssaawa yakweteekateeka era nyongera obubajukiza mu abatanda bakufuna tiketi zammwe mubeere nga muzifuna mu budde oba mujje ku miryango ng'obudde bukyali mubeere nga ate mufuna etiketi zino tiketi zino zafaananye bwe ziti abaana baguze tiketi nezino zennyininyini ze tukutoledde engule ndabako ziriko emabega egundi namba ziizo tiketi ziizo zifaanana bwe zityo watono ddala ezasigaddewo akabi kali mu kulwa era zasigaddewo ntono ddala
nga bwe ngabye nti akade tulina kangi nnyo ate nga nammwe mulina okuba nga ate muwummulamu okwo ndowooza ngenda kubuuzayoko ekintu kimu kyokka mbaziira tuni ewamu ne Sona Beni bwemutunulira Uganda yaffe eno saawa y'olwaleero omuziki gukubiddwa endongo ekubiddwa kuva dda naye omukitulamu akaseera kano eno endongo eno ogenda mu maaso abaana bayita ku bintu ebipya oba tudda mabega nga Uganda music industry nga industry endongo mu Uganda kangambe entertainment industry at large mutabani ndamu art industry music industry entertainment ekuze n'endowooza erina okusoomozebwa mu bintu bingi ebyenjawulo okubeera nti ekimu ku bintu byetwogedde nnyo bya copyright ebyo tubyogedde nnyo nga luusi tebiteekebwa mu nkola tebikulaga nti bikula tebirinaako ebbanga lyetukyogereddeko olaba nga tekiteekebwa mu nkola kati ate ng'era n'ekirala tinaffe kennyini abakyogerako naddala abayimbi tetulina kitegeera how useful it can be oba how harmful it can be nga teriiwo so mu ngeri ez'enjawulo twetaaga okusooka naffe kennyininyini okutegeera copyright kyeki then tuleke tugende okugisaba ne betugisaba nga bagikola ki nga bategedde naye batuuka naffe kennyini abagyawogerera abagyagala ne tutandika okweteeka mu position eraga nti byetusaba tetubikola ki tetubitegeera naye nga realistically copyright ekimu ku bintu ebigenda okutuyamba kubanga ekuyamba okuba n'obwannannyini ku biyiiye ebyo n'obeera nga buli kiyiiye ekyo gye kigenda osobola okubaako kwoteeka mu nsawo kati ekyo kimu ku bikyatukuba then ekirala mukyalimu ebintu bingi nnyo ebirala ebyetaaga okwongera okusomesa ffe kennyininyini ba practitioners ffe ababikolera ddala abakirimu abali mu art ffe ba artists tulina bingi byetukyetaaga okusoma byetukyetaaga okwongera okumanya so ogenda okutunuulira nga mu art industry yaffe ya Uganda n'okwongera okuba nti tuli knowledgeable ku ebyo bye tuli mu kukola kikyabulamu ebimu tubirimu naye nga tubimanyiko obuntu butinyo okuyita kuno kungulu tetufaayo nnyo ku masteringa nakumanya nakusoma nakutegeera ati waffe ennyini gwe tulimu nti osanga omuyimbi ng'ebyaddala kyasobola eki kyalinawo ddoboozi kuyimba nga talina kirala kyonna kiri mu layini ya music kyamanyi n'osanga munnakatemba ng'oggyeko okgenda ku stage ne bamugamba ngizannya ng'omutamiivu n'akikola ekirala ekisukka awo talinaawo so twetaaga okwongera okusoma n'okusomesebwa okwongera okufuna knowledge ku ebyo bye tukola so tukyalina ebintu bingi ebitusumbuwamuko mu art industry yaffe naye ng'ebisinga oba oli awo era biri mu okuyaayaana tulina kutono ebintu ekimu nze ku bisinga okira okunuma mu industry yaffe naddala eyaffe eya Uganda wano kwe kubeera nti nno mu mawanga amalala kasita omuntu abanga yaliko sita n'afulumya endongo ye neekola emirimu ne gitambula he will always be a star ekimu ku bintu ebisinga okunuma mu industry yaffe kwe kubeera nti twetwogera ku mawanga amalala nti omuntu wabanga yaliko sita ebbanga lyonna abeera sita ebbanga lyonna lyabasigazayo mu bulamu bw'ensi n'abazzukulu abali mu ddya mu bigere basigala bafunamu ebyo ebiyiiye bya jjajjaabwe byabayayiiya naye wano ewaffe wano e Uganda osandabula endongoyo kyova olaba amalogo mangi omuntu atetenkanya nnyo buli kaseera okulaba nti nno abaawo omuntu atetenkanya nnyo okulaba buli kaseera nti akuba ekkuuli owuli ekkuuli alikuba oyo gwalengera nti nno ajja lwansonga atya nti nno bizinensi yange ekola ki eri mu ggenda kubanga wano e Uganda olunaku we lukeerera bwe ruti nga tokyayina luyimba lutrendinga bibeera ebizibu bikulabikidde bo Uganda tebabimanyi nti oba olina hits mmeka bo bakonsideringa kyalwaleero tobabuulira bikadde tyabanange twayimba twayimba batwayimba e Uganda tebakola so mawanga amalala gwe bw'obanga olina olodies wo osigala omulyako mu mbeera yonna naye wano tekiyinza kusoboka kale nno obuzibu bukyali bw'amaanyi nnyo twesanga nga abayimbi baffe bambi bayimbye ne bayimba bamala okuyimba wakoma okubeera ne hiiti bwati obulamu bwe bukoma
otandika okuwulira mbu omusajja yakuba endongo wano bajuza ebisawe naye nga bamugoba mu nju bakola ki bwe batyo olw'ensonga nti nno we yayimirira bw'ati we yakoma obwongo we bwakoma obanga okuyiiya kwe kwakomaawo kubanga buli muntu abako n'akaseera ke mukama kabaye mutegekera ng'akaseera ke kakomye ebizibu awo bikoze ekiwe bitandikidde ne bagamba banabwe omusajja mulaba oyo bayimba bakuba endongo abo omusajja mulaba ate kakati n'obuzibu obuli mu industry yaffe e Uganda nti omuyimbi yamanyi nti alina kukola mulimu gumu nti bw'aba ayimba buyimbi batya okukola kyo olw'enduulu gye babakubira oyi n'agamba bananda batanze yabadde ku stage ng'ate ndi wali mu gundi ndi mu kutunda ngatto bananda babatyanta ate nze yabuze bweti babeera mu kwebikka jampa nakwekweka gwe mulimu gwokka kati n'atuuka ekiseera nga feva katonda gye yamuwa eweddewo bwemala okuggwawo bweti n'abeera ng'asigadde ng'ali mu bbanga bwatyo ne tusigalira munyumyako so ng'ate mawanga amalala oli asigala afuna mu ati we n'olw'ensonga eyo ensonga lwaki eyimu ku bintu etulina okutunuulira ennyo mu industry yaffe nti nno artist abeere wakabi olwaleero n'enkyanga wakabi nti misa kyakubya endongo ewoomye ennyo tugiwulidde nti ne bw'aba akomyawo naye olwaleero omulaba nti nno omusajja misa kyera alwana n'ajja n'agamba bange abantu masuuliridde nnyo okulanga akasukayo akayimba so kati bwe misa kiwalibadde olwaleero bewumulira najja abasajja ba Firigo baliwo ku lwa ndongo yaabwe enkadde naye era ssebo nali ndyawo nga ngenda okuwulira nga bayimbayo akayimba akapya katonda mu mbeera nti ssebo tukyaliyo tukola kitugenda mu maaso n'olw'ensonga eyo bingi industry yaffe ebadde etambula bulungi amazima talents empya ziri mu kujja tuziraba luli twalinga ku Chameleone Bebe Cool Bobi Wine nga betunuulidde neera bagezezaako okubanga bakoze ne baddako kebbali ne baleka ne kumijiji emirala nagyo ne gijja abaana bagezezaako lwakuba era tukyalina obuzibu bumu mu Uganda obwa bubblegum music ti omwana akuba endongo ne bagiwa akaseera bagamba lidaliende emyezi 3 anaaba alina kyakyatugamba kituufu ng'era tekiriiwo kyakyagamba baana bangi ba One Hit Wonder ng'asabudde akayimba kamu n'asigala awo bw'atyo n'awulira awo lwa nsonga nti nno kati endongo ye Uganda obuzibu obulala era bwesanga tuyimba ngombo oluwulira nti nno nti paka kuwulira bubi ng'oli asiiki agamba ekigambo paka kuwulira bubi no nkijjeemu nti akasente wiiki 2 nti sikabuddemu nti akasente wiiki 2 zino era nga oli akiyiyamu akagundi awo nga kakubaayo omwezi nga kabulira awo naye abasajja bayiyanga endongo kyova olaffe olwaleero tuddira endongo oluyimba olukadde n'ogenda oluleeta olwaleero n'obutabulamu ekinyanya endulu nevuga amatuumu ganjazikeko eno bannyabo n'osooka owulira enduulu abasajja basetinga omutindo gwabwe ne bamala tebayimbanga bintu bigenda kuggwawo bayiyizanga ddala ekidde okumala akabanga bazira nali mpulirizaako ko interview ya Bisirikirwe yali mukyala wa Kafeero n'ayogera engeri Bakafeero gye yawandiikangamu ennyimba ng'agamba nti omusajja yawandiikanga yafunanga akapapula n'awandiika obugambo bwe n'akazinga n'akateekawo ebbali bwe yali ng'empandiika ya loodi oli yagamba mbu oluyimba lwa Dipo Nazigala yaluwandiikira emyaka 8 era kyova owulira omusajja oyo yasabika ebigambo oli bwa Dipo Nazigala butuufu omwenge ngujadde nemumatira naye siganyiddwa bunabekamiridde bbule bwote guliiko sente ebebegumala kuba oguwera ku mutwe bulamuze gukyali mu malebe gwe ng'owulira ebigambo tiba kusobola biyiyiza mu nnaku si ya bulijjo abasajja baatwalanga obudde ne bayiya endo kati ekintu ekiri mu kukyakanya industry yaffe yakubeera nti nno bubblegum music ayitiridde ennyimba za wiiki 2 zeziri e Uganda zeegiriisa gwetuula tunoolira olaba kati akayimba betwazza ntanga okuyimba mu akali g'akasimonyi kazadde akaweewo oluyimba lukadde lwali era gye luli naye bw'owulira layini ezo nawe ng'omanyi kye bitegeeza naye tebikunyumira tobimanyi ebino wabitegedde akali g'akasimonyi kazadde akaweewo tunyumyeko ku musajja oyo okimanyi nti nno baatugamba nti omusajja oyo yafa muwavu
Sembowa Mugonza naye nga yayimba ng'oluyimba olwo ku stage ensi ne yanambirira naye mbu yafa aliyala nnyo era tweyamira ne famire ye tugenda kuzimba n'embazira tugenda tuzimbe amalaalo baatubulya gyali eruweere mbu yafa ali miserable lwa mbeera nti nno endongo ye Uganda wano ne bw'ogikoleramu ebirungi bitya bwe kwomala okuva tolina kyobaddamu kubanyumiza ng'omaze okuvaawo singa abaana baba basudde tebabonaabona singa abaana bakafeero tebali mu mawulire nga beeyuzaayuza nedda bwebwo obuzibu bwokka singa twongera okutereeza endongo yaffe nebeera nga nayo mpangaazi bwemala okubeera empangaazi ne tufuna n'amateeka kwe tutambulira obulungi bannabitone bajja kufunamu naye bannabitone b'e Uganda baavu toyinza kusanga muntu ayimiriddewo ku lwa kitone kyokka era ogenda okuwulira ebigambo mulimu ssente za gundi oli n'azimbayo akayumba nedda mulimu ssente za gundi olw'ensonga nti nno endongo yokka tesobola kumala kuvujjirira muntu weewaawo tweyanziza nnyo tweyanzeege kibuzo kibadde kimu n'ekigaziyeemu kwetuyambako obutaleeta ate ebibuzo birala nnyo tusanzemu challenges ziri mu music industry twakibuuzizaako ne mugezaako okweta solutions oba ekirina okukolebwa okuba nti no at least zivaawo bazikendezebwako tweyanziza nnyo tweyanzeko okuleka mpozi eri Benwa Tone nga muyina akagabo konna akasembayo mu byonna twagala kubeerekereza bati twagala nnyo kuboogeza kuba naffe era twagala ate kuboogera bingi bwe bisinga twagala ekyatuleese eno si kwogera ekyatuleese biva ku birandongo kati mujje olunaku olwaleero saawa zigenda okuwera 12 ffe twagalanga Matrix African Club ejjudde tubakube disiko tunaye tuddeyo okwabobwe kuba naye waliyo ebitulinze bingi so twebaza nnyo Brianna Events okubeera nga yatwesiga anatuteekamu omusimbi ogutokomoka omuyitirivu ogwo bwe gutyo twebaza nnyo Nyondo Media thank you so much bannange kambanyumizeeyo ebitonotono kawala kano akaana k'obuwala kano tweyanza nnyo Nyondo Media tweyanza nnyo DX3 Media thank you so much Sebo ne muganda waffe Barista Timo tweyanziza nnyo Vibes UG thank you so much for the support Kimnana yatulumba ne Kampala Vibes UG oyo natukolako interview n'abuuka n'akomawo so bambi tweyanziza nnyo Brianna Events thank you so much n'amakampuni gonna ge tukolaganye nako mu nteekateeka zino ffe wetuli tugenda mu makuba disiko ebiddako munabisanga mu katabo amina